tawhidi abere ku ntikko. Olwaleero mukkirize nti tuzze mu misomo gyaffe gijja gitambula ne omutwe ogugamba nti tahsinati al-urusain qabla ad-dukhul. Muzungu agamba nti prevention is better than cure. Okugema kusinga okuvumula. Kati Sheikh aleese omutwe ogugamba nti okuteeka olukomera ku bagenda okufumbiriganwa ababiri nga tebannaba kufumbiriganwa. Enkola nayo gyeri nungi ye baganda baffe bangi ajja nayogereza omukyala ne batuuka okubanga baleese ebintu bantu ne bakuba enduulu bannanga n'ebintu byaleese ani ali wassa wano ono aleese ekikemo kyekibu tekinnaba kubaawo bannanga baba amugjeewa alabika si munnayuganda kyala n'agenda n'afumbayo wiiki emu nga laavu tebanga nayo teri laavu. Bino mbyogera bwe nti ogenda okulanga amasimu gavuga wallahi kyekyantuukako wallahi kyekyatuukako bujulizi. Lwaki bibatuukako? Kubeera nti omuntu bw'afuna ssente mu mukono gwe ogwa ddyo alaba nga byonna bimazi talina kwebuuza. Allah yatugamba fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun. Ogenda kuzimba nnyumba leeta ba architecture ba plana tandika okupulaninga ennyumba yo egenda kutunulawa eneefaanana etya toyino na compound kola booti nyumba gisike. Kategeddaako ogenda kugula mmotoka naga gula emmotoka etanywa gula emmotoka nga nzirusi gula emmotoka ekikabu ekiti sipeya wakyo gyali. Fasalu ahla dhikiri. Abantu bakyali ku aya ya Allah abange mubuuze bannannyini kumanya in kuntum la ta'lamun bwe muba nga temumanyi. Kati ogenda kuwasa gwolooza sente z'okuteze zigenda okuwasa omukazi buli kimu kyonna kibeere nga kiwedde. Weebuuze ku bamanyi ojja kwesiŋŋana nti mulimu ebyekwese timunnange ogenda kuwasa naye mulimu ensonga ezeetaaga okutangira. Abamaaso amabi weebali abalogo bakulinze. Kwata ekkubo lino wuliriza ensonga eno. Barakallahu fikum. Min al-ma'lum anna ar-rabtu kathira. Ekimanyikiddwa abalogo bangi basiba. Abasiba bangi n'asiba riziki n'asiba omukisa n'asiba okuzaala kwono n'asiba bizinensi yono tatunda buli lwatuuka yeebaka bwebasi n'asiba takisi yono yetafuna basaabaze biri mu batakisi awo la ilaha illallah. Leero bano abahaya bampangisa tupangisa bulole buli wano oli n'avuga n'atikka n'atuusa n'addamu n'akomawo aba yakatuuka n'afuna n'atikka banne bapaakinze n'addamu n'atikkana gwe bakubira amasimu njiwayo nkomawo asimbula bannaaba wabbaayi yabasiba. La ilaha illallah. Sheikh agambye nti min al-ma'lum anna ar-rabtu kathira. Ekimanyikiddwa abasibi bangi. Ono si munnayuganda ate ekyewunyisa byatusomesa biri wano tupambana nabyo. N'agamba ma yuhdithu lishabu inda ziwajihi. Waliwo ebyatuuka ku mwana mulenzi mu kaseera k'okuba nti yali agenda kuwasa. Naam khasatan idha kana yaishu fi mujtama'i bihi sihra. Naddala ng'omuntu ekitundu kyawangaaliramu kirimu abalogo sihra fajira. Wa min huna taati ahamiyatu hadha sual. Bino biwulirize. Hal yumkin lil'urusina an yatahassana didda sihiri. Abaffe kikkirizibwa eri abagenda okufumbiriganwa ababiri okubeera nti beekoleko olukomera hatta idha sunia lahuma sihiru la yumkin an yu'thiru fihima. Okutuusa okuba nti oli bw'aba bakoledde eddogo teriyinza kubakwata. Balogo babiri abagenda okufumbiriganwa bali babiri okategeddaako kati basobola okuba nti bakola olukomera ng'omuntu agenda okusoma Qur'ani bwe yeekolako olukomera aleme okugisumagiriramu. Kategeddaako yeekolako olukomera a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yeekozeeko olukomera. Abaffe na buli yenna agenda okukola ibaada akkirizibwa okwekolako olukomera. Naam kyova olaba nga omuddu amala okusaala solati subuhi ne yeekolako olukomera
lwaki agenda kuyingira mu nsi ejjuddemu ab'ensaalwa, ejjuddemu abalogo, ejjuddemu abataagaliza. Kyava yekwata ku ssuula 3 kul huwa llahu falaki n'ennansi, mwe muli aya min sharri ma khalaq, Allah ntaasa ku buli kibi kyonna kye watonda. Wa min sharri hasidin idha hasada, ntaasa kuwa ensaalwa tufuba nabanga akaseera k'okunsaalirwa katuuse muntaase. Tunula butunuzi bw'ati naga musajja ono lwaki ayambala amasuuti, akyusakyusa amasuuti yeeyita ki? Katulabe bwe zitaamuggweeko. Kati Sheekh akugambye kyabanga kikkirizibwa okubeera nti abagenda okufumbirigana ababiri beekolako olukomera. Aljawab naam, agambye ye kikkirizibwa. Yumkin dhalik wasaadhukuru hadhihi tahsinat, nja kubategeeza olukomera luno kikkirizibwa, ngenda dubategeeza insha Allahu taala. Walakin kabla dhalika awadtu an adhkura lakum hadhihi alwaqi'a, nga tannaba tutegeeza lukomera luli ayagadde atutegeeze biki ebyagwawo. Naam, kana shaban mustaqima yad'u ila Allahi fi karyatihi, waliwo mwana mulenzi ng'ali ku akida entuufu ng'akoola Allah subhanahu wa ta'ala mu kyalo kye. Wa kharijuha, ng'afuluma ne mu kyalo kye n'agenda n'akola daawa. Fakana kathiran ma yukhatibu fi nnas wa yad'uuhum ila tawhid al-khalis, abantu abo yakoolanga yalinga abategeeza Allah ali omu, tawhidi, mwawule Allah, Allah tagattibwako kintu kirala. Naam, yalinga abawa khutuba nga ababuulirira era nga abakoola bajje eri tawhidi. Wala akida safiya, era nga abakoola bajje eri enzikiriza entuufu. Wakana yuhadhiruhum min adhihabi ila sahira, yalinga abeesambisa obutagenda eri abalogo. Wayubayinu lahum anna sihiru kufuru, era nga abategeeza nti obulogo bukafiri. Wa anna sahir rajulun khabith yuadi llaha wa rasulahu, nti era bannange omulogo mubi alwanyisa Allah, akola obulabe ku Allah n'omubaka we. Aduwa Allah, mulabe wa Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallama. Wa kana fi karyati tilka rajulu as-sahira mashhur baina an-nas, manato ekyewunyisanga ku kyalo kye kwaliko omulogo nga mumanyifu nnyo wakati w'abantu, yali mumanyifu nnyo. Idha arada shab an yatazawaja dhahaba ila hadha as-sahira, wulira obugwagwa bwabangawo omulenzi ng'ayagala okuwasa ng'agenda woyo omulogo. Wakala lahu, era nga amugamba innani saatazawwaju fi yawmi kadha famadha turid, munange ngenda kuwasa, ngenda kusoma mwezi bwezi, naye obadde oyagala ki? Fayatlubu minhu sahir mablagan min almal, ng'amusabayo ensimbi ng'amusalira. Fayadfauhu hadha shab bila taraddud, ng'era abaana baziwaayo nga tebeesise namu, kuba boosi yalina okubanga akkiriza. Wa illa kana khazauhu an yuq'ada an zawjatihi fala yastatiu an yatiha inda dhalika lam yajid buddan min adh-dhahabi ila hadha as-sahir liyafukku lahu as-sihra, walakin thaman mudha'af. Wa kana hadha ash-shab al-mustakim yuharibu hadha as-sihri, mbu bakikolanga kino basobole okutebenkeza obufumbo bwabwe, era bwabanga tebagenzeeyo ng'abutabangula, yalinga abutabangula ne bukyankalana. Katono omulenzi eyali ku nkola entuufu yalinga alwanyisa abalogo. Alaniya wa yafdah amruhu ala almanabir, era nga alangirira olwatu ku mimbari. Obulogo bukyamu, mulogo tatusobola, tegeddaako ng'abitegeeza abasiraamu ala almanabir ko mimbari ey'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Wa fil mujtamaat, ne mu society alkhaswa wal amma, mu batono ne mu bangi yalinga ekyakibategeeza. Wa yasrah biismihi
wayuhadhiru nnas min adhahabi ilayhi, era nga abategeeza erinnya lye seekwekerera nze gundi. Naam, era nga yeekesa abantu obutagenda eri abaki, eri abalogo. walam yakun hadha shab kad tazawaja baada fakana nnansu yantadhiruna yauma ziwajihi. Ebyo byonna yabikolanga nga tannaba kuwasa, kati nga abantu balinze katulabe embaga ye bwene, bakatulabe bw'anaawasanga naye teyeekonyeeko ew'omulogo. kategedde ako. fakana nnansu yantadhiruna yauma ziwajihi liyarau madha sayahduth min assahira tujahi wa hal yastati ashab almustaqim almutadayyin an yuhma nafsahu min hadha assahir. katulindirire embaga ye, naye omuvubuka ateredde bw'ati akasukirira abalogo ebigambo ebizito, buyinza okukeera ku makya nga agenda kuwasa ate agende eri omulogo. wa aqbala shabu ala ziwaji, bwakera nawanca n'alangirira nti ngenda kuwasa. wa kabula an yadkhulu bi ahlihi jaani wa qassa, nga tannabagenda ku nsonga za kuwasa bambi yajja nanyumiza. kasali alqissa, nampitiramu ebyafaayo ebiri ku kitundu kye. wakala inna sahira yataawadani, omulogo andaganyisa. wa inna ahla alqarya yantadhiruna liman satakuna alghalaba, abantu b'ekyalo balinze balaba ani agenda okuwangula. subhanallah, ani agenda okuwangula. naam, fama ra'ayuk, munnange gwentegezeza bino gwolaba otya. hal tastati an tu'tini tahsinat, osobola okumpaayo olukomera nenneteekako olukomera didda sihiri, omulogo naaba nga tansobola. maa alilmi bi anna sahira sayabdhalu kiswari juhudi, omulogo naye anneewerera. wa yasna ashaddu ma yaqdiru alayhi min assihiri liannani uhannatuhu kathiran amama nnas, mukakkanya maaso g'abantu naye anneewerera. gamba kamulinde. kultu naam, sheekhe kyavaaga nti nemugamba ye nsobola okukukolera olukomera era omulogo naaba nga takusobola. astate insha allah, allah bw'anaaba nga akkiriza. walakin bisharti, waliwo akakwakkulizo. kala maahu, namugamba ke kaluwa. kultu nemugamba turusilu ila sahira wataqulu lahu innani satazawaju fi yaumi kadha, gende w'omulogo omugambe nja kuwasa ku lunaku bwe luti. wa ana atahaddaka, nzize kukulangirirako lutalo nti nteekwa okuwasa nga ate siise wuwo ng'ababuyabuya baadde bakola abatalina tawhidi. nze ndi wa tawhidi, ngenda kuwasa, ngenda kuwoowa, ngenda kuza omwezi bwe ziti. musajja baaliyo mu nsi sheekhe. fa asna ma shi'ta, kati mulogo gwe kola byonna byoyagala. wa in lam tastati fa ahdhir ma'aka man shi'ta, bono batusobodde kusindika mayembe go, kati situka gwe kennyini ojje ku mukolo obeererewo ddala nago, tulabe kyonookola. min assahira waj'al hadha tahaddi alaniya amama nnansi, era genda ng'okirangirira mu bantu nti abange ngenda kuwasa, ngenda kuza omwezi bweziti, naye omulogo mutegeezezza bw'aba asobola ajje, bw'aba tasobola asindike bambasada be bajje balemesa omukolo. la ilaha illallah. abasajja baaliyo mu nsi nga balina tawhidi sheekh. alaniya amama nnansi, akakwakkulizo kaali kazibu. muvubuka yalinga akasuka tawhidi nga tamanyi nti essaawa ejja kutuuka ey'okugezesebwa. nga bwe tulaba ashabu al-ukhdudi, muvubuka ali mu kyafaayo ekyo, naye yasanga akaseera akazibu. nono yakasinkana, mukolo gutuuse, sheekhe gwe yeebuzizza akamugamba bisharuti, wateeka okuba akakwakkulizo nga sinnakuwa lukomera, gende w'omulogo, abantu bonna gwe batya, omutegeeze mpasange ennaku z'omwezi 2, lunaku lwa sande, mbadde nkusaba olemese, bakuwaana. bw'oba tosobodde kusindika mayembe go gwe kennyini situko jje. la ilaha illallah, kwali kukakkanya. ensonga eno ate togikomya wa mulogo, genda ng'ogirangirira alaniya amama nnansi, genda ng'ogirangirira mu bantu abamutya. abantu bagende nti ono yeesikulidde enkukunyi, akatyabi.
ono omuvubuka tajja kusobola kuwasa. Abantu bonna abagenda okuwasa beekoona wa musajja n'abawa ekikolo, abakyala ne bawangaala. Kati ate ono kikyategeeza kategedde akagambo ako. Kaala shaabu mutaraddidi anta mutaakkidu mimma taqulu, muvubuka addamu nga yenna akankana naga nti beeyogero bikakasa. Tawhidi waliwo watuuka nga olina gguma n'onywera, naam, Allah n'akunyweza n'ebigambo ebinywevu. Sheikh kyava mugamba kultu naam mutaakkidan anna alghalabata lilmuminin, kyava mukakasa n'amugamba nti obuwanguzi bulina kuba bwabakkiriza. Wa anna adh-dhilla was-sighar ala almujrimin, okukakkanyizibwa n'okunyoomoolwa kulina kuba kwa boononefu. Mushiriku alina okukakkanyizibwa. Wa fiilan arsala shaabu ila sahira mutahaddiyan lahu an yasna ma buda lahu wa amaluhu biyawmi ziwajihi. Kyava mugamba nti kola byonna byosobola, naye nze nkulangiriddeko olutalo, tolunaku bwe luti ngenda kuwasa. Wantadhara nnas fi lahfa washawq hadha alyawm alasib, abantu ne babeera mu kwerindirira kulaba lunaku olwo ki ekigenda okubaawo ku mwana mulenzi. Wa ataitu lishabu ba'du hadha tahsinat allati saadhkuruha ba'da kalil insha Allah. Sheikh agamba nti nempa omwana mulenzi tahsinat, olukomera lwalina okuba nga yeeteekako lwengenda obategeeza insha Allah. Wa kanat natijata an tazawwaja shabu wa dakhala bi ahlihi wa lam yu'tharu fihi sihru sahira wala kaida kaida واندهش الناس وتعجبوا وكان هذا الأمر نصرا للعقيدة ودليلا واضحا على الصمود أهلها وحماية الله لهم. سبحان الله. omukolo gwabaawo abantu ne basamalirira nga balindira balabe ekigenda okutuuka ku mwana mulenzi, tewaliwo kyamutuukako. Allah subhanahu wa ta'ala n'ataasa mwana mulenzi ku lwa akida ennungi gye yalina, naam, ne ku lwa wa himayati llahi lahum, ne ku bukuumi bwa Allah bwe yamuteekako. Amma ahlu lbatil wartafa sha'anu hadha ash-shab bayna ahlihi wa ashiratihi wa kariyatihi wa saqatat haiba hadha as-sahir min a'yuni nnas. Omulogo yakkakkanyizibwa mu maaso g'abantu, baga ni bulijjo weewaana omwana awasizza teyayise nawwo, kisoboka kitya? Bakakase jjajja muwange ogamba ki? Allahu akbar, wallahu akbar, walillahi alhamdu, wama nasru illa min indillah. Teri kutaasa okujjako nga kuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mukkirize insha Allah tahsinat tujja ziraba letunaba tukomyewo. Olukomero olwo abagenda okubanga bafumiriganwa balukola batya, balukola ddi bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Mwebale kubeera ku Rawda Islam Media, temuvaako. Omusiraamu tafootoka kugenda wa musamize, tagenda wa pasita nti amusabire, anywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dda akyamutaasa nga mwana mulenzi oyo bwe yataasibwa ku lwa akida ennungi ne tawhidi atagambika, ajjudde ebinnonnoggo. Yawula Allah mu bikolwa bye, mu mannya ge, namu buli byonna ba anbiya bye baatutegeeza twawule Allah, ojja kusiŋŋana okutaasako. Rabbana takabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wala hawla wala quwwata illa billah. Allah nywereza abantu ku tawhid obataasa okweraguza. Allah nywereza abantu ku tawhid obataasa obushiriku, abalina obutanga mu mayumba, abalina abalongo, abalina embogo za lubaale mu bifulumye ng'essaawa tennaba kutuuka esembayo. Allah abeerenga ababuuza ku Allah nange, ku Allah na bino bimwasinzanga birubaale naki, ani atutta obulamu bwammwe? Saba Allah banywereze ku tawhid. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.